abaliranye empuuga Abedi Bwanika bannange emiguwa mugiteeke wala amanda amakadde dagala mumuwa amazzi agannyogogo musajja asobola okubwa pulesa ne tumufiirwa mpuuga nakulaba nze nalabira ddala ng'okutte mu filifeezi naye olw'okuba nze wano mperekera bagwa ne nkuwa obuwagizi bwange nti osobola kumbe nali nkusindika magombe gwe mpuuga werinye mu Kyagulanyi Abedi Bwanika yeesimbawo ku bwa president n'olemererwa n'okufuna 1% ne family ye yennyini teyakulonda nga nawe weerega mu Kyagulanyi waliwo abasobola Kyagulanyi wano ye muwoozi abasigadde mutuuze engalabi zammwe wali Kyagulanyi ali mu biseera bye mpuuga nakulaba nga weerijja mwatugambe Masaka tajja kusobola wadde okufuna omuntu omulema mpuuga nze abadde omuwagizi wonna mbeemu naye weewunye nnyo nkuwagira ntya ng'obadde towagira gavumenti nali nkuwerekera magombe ekibadde Masaka okirabye naye teweetuga emikisa gikyali mu nsi eno osobola okukwata ebitaano by'Abannayuganda n'ofukamira ne weetonda n'omala n'okwata ensawo yo n'ogenda ku internal affair ne munno Bwanika ne mufuna passport ne mbatwale Saudi Arabia si mwe abagenda okusooka okuba ekyeyo mpuuga Abedi Bwanika si gwe agenda okusooka e Saudi Nabila gyali Judisi babiri gyali bonna baali babakanga mmwe si mwe abagenda okusooka okuyitamu ogezaako ewalala Uganda bw'eba etuuse okukufundirira bw'otuuka n'okuyoya obutwa ng'omuntu gwagamba nti tajja kukuŋŋaanya abantu b'e Masaka akikoze totuuka ku ssali ewa butwa my brother mpuuga nze abadde akuwagira n'Abedi Bwanika mbavuddemu mwakwata mu ferifeezi omuntu yeesimbawoko ne ku bwa president n'otaweza 1% omanyire Kyagulanyi tulina okukkiriza nti Kyagulanyi ali mu biseera bye tumuteeke ku abo abali mu biseera byabwe nze kyova olaba we nayikompeya Kyagulanyi mukompeya linga gwe mmanyi wana amusobera ali ogu gye n'omuwoozi abalala bonna bakootakoota mu gaalumonde naye ngaziraje empuuga ebigoyegoye teeka wala bannange basajja bajja kwetuga abasajja bajja kukubwa pulesa ekibadde Masaka nkirabye nze si kyawakanya maanyi g'abantu nakkiriza naye mpuuga oba tunula ati ensaawa eno n'Abedi Bwanika oba mpuuga atunula ati musajja wange n'Abedi Bwanika naye nga Bannayuganda twogera kino nakiri ebibadde Masaka mu birabye ayadvise mpuuga and Abedi Bwanika okugenda ku internal affair bafune passport bagende bayiyeeko ewalala kati Uganda egaanye kuba sikakasa nti monadde ennyendo Masaka nze ndabanga mwe abali ku bayibayi ne temulinda kuwemuka ebitaano bitono nnyo bitusaasaanyemu nze ndi bubi mpuuga ndi bubi vaamu omutima omukodo ge mazima gennyini si mwe abagenda okusooka okuwaŋŋanguka ne mugende misana mugende nga maanyi gakyali mibiri teweerijjanga mu masannyalaze era nze Kayanja mumpe credit okusavaivinga nga nakwata mu filifeezi njagala munoonye ku Abedi Bwanika oba mpuuga essaawa eno balinga embizi ekubiddwa enkuba bantu mmwe nze sibawagirangako nali mbawerekera mu ntaana kati nzikiriza mutuuse n'olulala mwerijjanga wamma abaana ba Piero Yumba tumiddeko wamma abaagala okugenda ebweru emirimu tugirina era abantu batambulirawo ng'oli mwana wa buwala oba mwana wa bulenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 38 ng'olina passport yo oba tolina jangu tugikolereko mawanga ga Buwarabu babeetaaga okukola mu mawoteeri nga ba waiter ne ba waitress ne bakirina ku bisaawe eby'ennyonyi babasasula $1.5 bakirina ne ba waitress ne ba waiter babasasula $2 kubira ku Star Favour Uganda Limited bakukakasa nti oteekamu akasenteko ng'osese kwata ku visa bakusuza bakuliisa ne vacation
ate era bakujjanjaba. Ku noti 7 noti 67284 ojja kuba bafuna butereevu. Naawe ali ebweru w'eggwanga ng'olina blaza oba sister wali wano oyagala kumukolerako, ennamba ezo ziri ku mikutu gyonna ojja kuba oyogerezeganya naffe butereevu.